enkuka bilabiri mwetano CBS MTN enkuka bwaguga enkuka fire sibya sita danger tukubana tukujja mukabira nkola Taichini Maxado bino byabanene ekyuma kiri amayinjo leta bigere nabakobola binaeto wasa mpisa tetulina gwakutego ba chimpanya chimpugugo nkola ya Muisiraeli tukubana tukusanyawo sente teri kwebaka mwamusaleko tokola era nosuwa eno nyuma yerumbye motoka nenzira munenfa eya muveyo akapande mwasomye bubi tuli munkuka bwaguga nkola ya mujomba enkuka juu enkuka emanye byaffe mama abachala mujja tukole enkuka duiro dance style sizakuno sambate olindeta sambate enkuka twesanga tonight biwagidwa MTN momo omungamizi wa banka enkulu eya Uganda ne operation wife creation ne MTN chabasa fama ngeri wamu ne MTN tewali kirema kiri olunaku olwajjo omuntu ayogerwako abadde n'obuvunaanyizibwa obw'enkizo ate obusukka mu bumu agobeddwa kuba vice president n'agobwa kuba ssentebe bwa economic cluster waliwo ekibadde chairman wakyo ekyokubiri alina ekirwala deputy chairman w'ekibiina kya SPLM n'abeera ng'ate era jeno mu magye nassibwa n'eddaala kuba private n'agobwa amagye waliwo emberanye ebaddewo wakati w'ababiri bano kwe tuyinza okusonga olunwe kuba enkyukakyuka kyo tusooke tukitegeere nti ekyo kya bulijjo era n'okujja mu kifo ekyo kubanga Siden enyemabega yasikira gye musiiga wani gwenjogedde ate ayogeza bantu tekyakola nnyo mawulire kutuuka wano olwaleero waliwo embiranye ebaddewo wakati w'ababiri eyinza okuba nga egobeza omukulu ono okutuuka okwogeza bannansi obwangu ekyamazima tewabadde mbiranye ya lwatu kyekirwaki kikanze bangi e South Sudan okumugoba n'engeri gye kikoleddwamu naye wabaddewo ebikyusekyuse kati bozzaako akatambi emabega jjukira okuva lwe yaleetebwa mu kifo kino amaanyi abadde n'amayitirivu mu South Sudan era kumpi nga kyasalawo kyekikola mu gavumenti era bangi naddala abawagizi ba Riek Machar bakimuteekako nti yakola kinene okulemesa okuteeka mu nkola endagaano ey'emirembe wakati wa Riek Machar abalwanyi be SPLM in opposition n'oludda olwa Salva Kiir Mayardit kikulaga amaanyi gabadde nago oba omuntu asobola okwogerwako ng'omuziziko mu nsonga enkulu bwetyo erondoolwa n'ekibiina kya Muwanga Amagate n'African Union kitegeeza taba wa bulijjo mu gavumenti so amaanyi abadde n'amayitirivu naye ensonda ezimu ziraga nti bwe yaweebwa amaanyi ate kirabika n'ayitawo omuganda kyava agamba nti bwe bakutenda okukomaga tokomaga misambi oba bakutenda okudduka toyisa wamu kati mu maanyi gabadde nago abadde atandise n'okweyisanga kumpi pulezidenti nga tannalinda oli kumukwasa engeri gy'abadde atalaaga South Sudan ng'alinga ye Salva Kiir Mayardit okuyita abakungu okubakunya okukola obubondo mu SPLM amaloboozi ne gatandika okufuluma ku mutimbagano n'emikutu gy'amawulire nti nga bamusuusuuta nti waliwo abataliwo era gwoddako so nga ne bwe batakyogera kibadde kirabika kati ensonda ezimu ziraga nti ebyo byamuleetera okusuka omuguwa n'obukundi obulala mu gavumenti ya SPLM kati ekyo n'okigattako muwala wa Salva Kiir gwenjogedde Kadot Salva alondeddwa gwa 8 omwaka guno abadde tali mu byabufuzi yakabiyingira n'aweebwa okubeera omuwabuzi ku nteekateeka ez'enkizo mu gavumenti ya kitaawe naye emirimu gy'akola n'obuyinza byewuunyisa nga bwe nkugambye ensisinkano zaalimu in fact kye yatandikidde Kadutu kusisinkana abataka ba SPLM yonna gye bali munda mu South Sudan ne wabweru nga bwe nti yagenze n'asisinkana mutabani wa Garang naye alina n'abataka kuba ebifaananyi mbadde ntera okubiraba ku mutimbagano ng'abiteekako ku X nga
ali kubataka bali mu myaka eyo 9 myaka 8 bali abatalina ba SPLM wabula abatandikira mu anyanya kubanga Sudan South Sudan ina anyanya 1 na anyanya 2 kati Salva Kiir ava mu anyanya 2 okujja begate ne Salva Kiir ne garanga mu jekinano oluvanyuma bakole SPLM so kakati olaba nga okuva mu gwomunana nga aduto azze naye ate ko kubaka ababadde bamusindikiriza n'ekibadde kizibu okulowooza nti ye okujja kwe kumuteeka mu kakubagano ne Bolmel obuli obadde olowooza nti kijja kubanguyira okukwatagana kakati okusika omuguwa okwo kati buzza akakatambi oyinza okutandika okukola nti ekyamaze olulaka obaddewo ebitakwatagana kakati ku lunaku lwe bamugobye emisana waliwo embeera eyakyuse mu maka g'ejjuba abasirikale abamu ne bagibwayo ne bateekayo abasirikale abalala wabadde bamukuuma nga naye tategedde naye enkyukakyuka neekolebwa jjukira oli yabadde nannyini buyinza kati bino bikoleddwa nga tategedde amule ne gatandika n'okuyitingana ku mutimbagano nti akwatiddwa era ye n'apapa n'afulumya bakabanesi sinnakwatibwa ndya butaala kati ng'abantu bakyali mu mawulire ago agatakwatagana laba ekiro Salva Kiir bwe yamaze gobe mu kibi TV y'eggwanga neerangirira mu butongole nti agobeddwa kati mu kugenda teyagenze yekka mbalala abagobeddwa mulimu ssaabawandiisi wa SPLM Paul Lagole asikiziddwa Akol Pokodit ngono ne musajja wa Salva Kiir nkwatangabo abadde gavana wa banka enkulu mu South Sudan Addis Ababa Otho ngirinya lifanagana mu n'ekibuga kya Ethiopia naye yagobeddwa ekifo kino bakiteekamu Yeni Samuel Costa ono yaliko omukugu ministry y'ebyensimbi kakati ekiyinza okuba ekimu nga kigobeza Addis Ababa kyekembeera y'ebyenfuna yeeyongera okwonooneka mu South Sudan nga n'ensimbi enaabukira ku speed yayiriyiri so oyo oyinza obuteewuunya lwaki emirimu n'obuvunaanyizibwa baabumugjeeko n'abadde akulira ekitongole ekikoza ky'omusolo mu ggwanga lya South Sudan ekya South Sudan Revenue Authority Simon Akwei naye agobeddwa ekifo ekyo ne bakiteekamu William Onyon Wall bonna bakyusiddwa naye abalala balinga mperekese ku mbaga kubanga bo n'engoba gye bagobeddwa tefaanagana n'eyooli okugobwa kw'abantu nga Bolmel mu gavumenti ng'eya South Sudan tekuyinza okwongera w'okusika omugwa oba n'okugunjaawo obubiina obulala era obwongera okuwakanya gavumenti kwali kati bwe tugenda mu kwogeza abantu obwama kitegeeza nti babadde n'essuubi ddala kati essuubi lyabwe ate olirinnyeemu ki eggere Bolmel tayinza okuteekawo ate embeera endala kati Bolmel nyinza kumugeraageranya ku mbeera emabega eri yaliwo Amama Mbabazi ng'akyaliwo amaanyi mu NRM fe abaaliwo nga tukola amawulire mu biseera ebyo nasaka amawulire mu parliament mu kiseera we yabeerera super minister we yabeerera prime minister nga ekifaananyi kye tumuyinako kirala nnyo ng'era olowooza waatali NRM tebaawo naye kasita obuyinza bwaseeseetuka ne bumuviira amaanyi ge twagalaba mu kalulu kali ka 2016 era gye byaggwera ng'atambudde azzeeyo mu NRM enjawulo yali ki nti Mbabazi yalina obuyinza n'amaanyi nga waliwo abo mwaziseeko kati Bolmel obuyinza n'amaanyi n'okutaasibwa omuzungu kyayita protection nga oteereddwako envumbo z'Abamerika obirina kulwa Salva Kiir era n'okumufuula jjeno abaakayana baali bangi kubanga atuwuliriza kyesikulaze nti enkuza gye baamukuza nga Salva Kiir amulese teyali ya bulijjo kako ekyokulabirako mwaka guno mu mwezi ogwokubiri yafuuka vice president nga bagoba James Igawan mu gwokutaano n'afuuka deputy chairman owa SPLM first deputy chairman mu mwezi ogw'omwenda n'akuzibwa okutuuka ku ddaala eryo wa general kuganga
byonna si bya bulijjo naye nga byonna bituukako si ku meriti ye era abulwanyi abawerako baawakanya ekyokumukuza okumufuula generaali mwezi ogw'omwenda naye nga byonna bituukako lwa Salva Kiir Mayardit kati sirowooza nti alina ekyamaanyi ennyo kyasobola okukola yenjawulo gy'alina kakati singa James Igawani ye yasalawo nti ngenda kufuuka muzibu oyo yalina omukululu n'abasobola omukkiririzaamu n'abeggwanga lye kubanga si Mudinka si weeno yali asobola okubakuŋŋanaga nti naffe abava mu mawanga amatono oba oli awo yessaawa tutandike okuvuganya kwerwanako ku bukulembeze buno tebubeere bw'Abadinka tebubeere bw'Abanwero naffe tubwetaaga naye yasalawo genda mpola mpola ng'omusajja omukulu nadda ku bbali n'asirika naye singa yasalawo okuteekawo mbeera oba oli awo kyandibadde kyeraliikiriza ekyenjawulo ku Bolmel nti kezibeere bizinesi nyingi azifunye kubanga abadde ku lusegere lwa Salva Kiir Mayardit era bw'ateegendereza mu mbeera gy'ali ne bizinesi zisobola okufa kati ye gwe kusoomooza kw'alina talinga bw'olaba Riek Machar nti Riek Machar yadde ali mu kkomera naye asigaza amaanyi mayitirivu kubanga waliwo ebitundu ng'abasirikale ba gavumenti ya Salva Kiir tebasobola kugendayo ng'omusibe takkiriza oba ntegeerekeka so kati yenjawulo eriwo ku Bolmel n'abalala atuuliza no njagadde kusigira ku kifaananyi ekyokumpi wano nti twalinako Amama Mbabazi nga w'amaanyi twalinako Eriya Kateegaya nga w'amaanyi we yabeera NPC mu biseera obwakabaka obwateeseza ebyaffe myaka gy'ekina nga gitandika nga Kateegaya w'amaanyi nga bw'okiwulira mu ggwanga lino naye Kateegaya kaseera katono ng'ayawukanye ne mukwano gwe ye kennyini abiwandiikako mu kitabo kye nga tannafa nti embeera yamunyiga yagenda okwekanga ng'alina kukomawo kakati kyekizibu ky'okubanga amaanyi n'obuyinza bakwaziseeko byazike nga tebizze nnyo si gwe byekoledde kakati yabikuwa bwabikutoolako oddayo ku level yo kyangu nnyo okuddayo kati Bolmel mutunda mu kiti ky'Eriya Kateegaya noyogera ku Riek Machar kyali mu kkomera naye bino byonna nga bigenda mu maaso abawagizi be oba ab'oludda lwe balina engeri gye bakoseddwamu oba nabo bali mu kyesirikidde anti owaffe ali mu kkomera ate tunagamba kimunanga anti okuva bwe yakwatibwa ku ntandikwa y'omwaka guno abantu be bangi nabo bakwatibwa era ali mu kuwera ennemba nabo n'emisango abalala abataasibwa naye nga baali mu gavumenti baagobwa kakati bw'oba munwero olina okwegendereza ng'oli mu Juba naye olw'okuba ayina ebitundu nga bibye eyo beeriisizaayo enkuli teri abakwatako so embeera bwetyo bweri bwekyakwatibwa nti ye ali mu mbuga z'amateeka avunaanibwa emisango mingi omuli gy'okulya mu nsi y'olukwe yasooka n'awakanya emisango egyo ng'agamba talina kuvunaanibwa ayina immunity endagaano eri gye baakola ey'emirembe temukkiriza kumuvunaana n'ebirala naye byonna kooti n'ebigoba yali awakanya n'abalamuzi bennyini abatudde mu nsonga ezo byonna kooti n'ebigoba so kakati omusango gwatandika era gutambula kati bali ye we yakwatibwa n'abanwere banne abaagobwa mu gavumenti mu nkyukakyuka zino ezibaddewo ojjo temuliimu ba saidi ye basindikiriza okutegeera mu byobufuzi by'abantu omu bw'avaamu n'ababe bavaamu kyetulabye okuva 2013 buli lwe basika omuguwa buli lwavaamu so kati tegeera nti endagaano yagwa butaka kati buli omu naddayo mu bitundu bye gy'ayina enkizo tugende Gabon eyali fasile enkuka 2025 CBS MTN enkuka bwaguga enkuka fire sibya sitya danger tukuba ntukujja mu kabira nkola Taichil Maxado bino byabanene ekyuma kiri amayinjo oleta bigere nabakobola bina etowasa mpisa tetulina gwakutego ba chimpanya chimpugugo nkola ya Muisirairi tukuba netukusanyawo sente teri kwebaka mwamusaleko tokola era nosuwa eno nyuma yerumbye motoka nenziramu nenfa eya muveyo akapande mwasomye bubi tuli mu nkuka bwaguga nkola ya mujomba enkuka ju enkuka emanye byaffe mama abakyala mujja tukole enkuka duiro dance style
kusa kuno. Sambate Holindeta sambate Enkuka twesanga tonight. Biwagidwa MTN Momo. Omungamizi wa banka enkulu eya Uganda. Ne Operation Wife Creation ne MTN. Chabasa fama ngeri wamu ne MTN tewali kirema.